ensonga katonyo ensonga y'aba vice president ndoza Uganda yo kalekaleko ekyali n'omukisa vice president babadde batambula bulungi n'abamyuka baabwe eggwanga erya Kenya tulaba Ruto ne mukama we bwe bacyankalana kati najja n'abeera omukulembeze w'eggwanga naye ku ssaawa ya leero Ruto ne deputy president we era embeera waluka tekitagenda maaso tali kirungi. Obuzibu obusinga okuva bamyuka butategeera kifo kyabwe kituufu kwegwanyiza omuntu ng'oyagala okutegeera office ya president entuufu bw'ebeera tunuulire eggwanga lya America. Vice president oba bakuyise deputy president oluusi mpulira abantu ng'ebigambo bibatabula balowooza mbu biyina enjawulo. Ebigambo tebiyina njawulo, enjawulo eri ku buyinza semateeka bwawa mu kifo ekyo. So osobola okusanga awamu nga vice president ayina n'obuyinza obusinga awalala gwe bayita deputy president. So saagala ekyo kitabule n'abantu. Nekyo olina okutwala mu Luganda kyo ekirungi kigambo kiri kimu mu myuka. Mu America omumyuka ne bw'abeera mugezi atya ne bw'aba w'amaanyi atya aleka mukama wo okubeera mu butaala na shining. Kubanga mu America semateeka agamba nti omumyuka principal assistant to the president muyambi omukulu wa president. Kati olina kulinda mukama wo kyakutuma gwe toba na programu. Kakati bw'oliba oyagala bw'amala okuvaako kyawo naawe olyoka osabe. Bw'otandika okusaba ekisanja ekikyo mu kya mukama wo omukosa kuba ebigendererwa by'asaba n'oyo asiibula biba byanjawulo. Era nja kuwa ekyokulabirako nti mu America ku mulembe gwa Bush Junior omumyuka we yali Dick Cheney. Ekyamazima yali atambuza gavumenti naye abantu bangi emyaka 8 jaggwako okwetooloola ensi nga temanyira kumanya nti Dick Cheney ye mumyuka. Kubanga Bush bwe yateekawo akakiiko akanoonya omumyuka we Cheney ye yali ssentebe waako. Ne kakozesa interview abantu bayitirivu mu bonna ne balemu okujjamu omutuufu. Akakiiko ne kalonda ssentebe mukuza ya alipoota ne baga Bush biganye naye lino lyekukuleetedde ko Bush bwe kaba akakiiko lye kalonze katugende naye teyafubako lunaku na lumu kubuutikira mukama we. Kakati okusoomoozebwa kw'osanze Kenya kw'osanze Malawi nti omumyuka kutandika kwegwanyiza ntebe ya mukulu bw'atandika okugyegwanyiza ekiddako kuyina kubeera kulwana. Nzize nkyogera wano nti man is naturally selfish, nti omuntu mu butonde yeeyagaliza. Kikirwaki fe abakristaayo bayibuli egamba nti yagala muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Kuba ne Katonda akimanyi nti olina kusooka kweyagala. Kakati we wava embiranyi nti bw'otunuulira ekyekenya Kinyata atandika kisanja kye kisooka, Ruto n'atandika okwegwanyiza mu kisanja ekyo. Ne mu kisooka tebyali birungi naye Kinyata yagumiikiriza kuba yali amwetaaga okumutuusa ku kisanja ekyokubiri. Kasita baakwata ekyokubiri okulayira olwaggwa enkolagana we yakoma. Kati Malawi nayo bwe kiri nti Bingwa Musarika olwokuba yali musajja muzeeyi mu kisanja kye kisooka yamumyuka buli kaseera ng'ayagala kutuula mu ntebe ye. N'agamba mu kyokubiri kandeete Joyce Banda. Kati bw'aleeta Joyce Banda mu kaseera katono era ne batandika okusika omuguwa kuba Banda n'atandika okwegwanyiza entebe ya mukama we ate nga mukama we ye agigwanyiza muto we Peter Musarika era oluvannyuma eyafuuka. Nejjukira Bingwa Musarika bw'aba yakafa Joyce Banda yamusikira okumalako ekisanja kye kati akalulu bwe kajja Banda olwo n'akubwa n'adda mu kifo kyakusatu. Musarika n'akulembera n'abeera mu kifo ekisooka oyo Joyce Banda agenda maaso n'okulayira. So waawo okusika omuguwa okusinga okuva era kyo kiwachola nti mu Kenya Jomo Kenyatta bw'amala okusika omuguwa mu lwatu ne Jaramogi Oginga Odinga yazzaako omumyuka mulumbi gwe yasooka okuzzaako ye entebe yamulema n'okumulema n'agisuulawo n'alyoka aleeta Daniel Toroitich Arap Moi yasalawo okwefuula atategeera
ebbanga lyonna naye ng'entebe amaaso yali agigatadde kikirwaki oli bw'afiira mu ntebe abalala balowooza nti munafu ne bakkiriza ne balowooza nti bajja mulemesa entebe eyo bonna ye yabalemesa bangi ku bo n'abateeka ne makomera banjonja abasajja abamanyi bonna n'abakakkanya abaabirengererawo bakibaki be yasitula naye nga yanyoomebwa ekyo yakikola mu bugenderevu Moi yalaba ebyali bituuse ku Jaramogi n'alaba embeera ereetedde Joe Murumbi okulekulira naga nti nze sijja kulaga maanyi nze ngenda kubeera wa bulijjo kakati Kibaki najja ku mulembe gwa Moi Kibaki teyalaga nnyo bwagazi bwantebe naye ekitundu mwe yali ava nga kati yasigadde nga gwe mumuli gw'Abakikuyu nga ne bw'aba ayagala oba toyagala embeera eyo ekuteeka mu kusika omugwa ne mukamaawo so yamutyoboola naye nga Kibaki tali aggressive teyaliiko aggressive kwagala ntebe ne bwe yamussa eddaala n'amugya ku vice president n'amufuula minisita w'ebyobulamu yasigalamu abalala abakambwe okubakyusa obukyusa zi ministries basuulawo ebifo Kenneth Matiba n'abalala abakambwe kuva masekati ga Kenya Kibaki ye yalemerako okutuusa ku ssaawa envanyuma lwe yavaamu mu kulonda kwa 92 n'atondawo ekibiina kye ekya DP kibiina kye yasooka okuvugagizaako kuba president kakati Moi bw'amala okulaba nga Kibaki abadde muzibu ayina be yateekawo awo nga kujjuza bujjuza kifo nga bw'anoonya omuntu omutuufu kumala okabanga katono ku nkomerero ya byonna n'aleeta George Saitoti oyo yamumyuka emyaka gy'ekyenda gyonna kati mu kuleeta Saitoti kiki kye yabala nti bannabyabufuzi babadde bazibu gye ndi muntu ayina beesa akaluba kati n'aleeta Saitoti ng'abadde kakensa wakubala okuva mu university tabadde mu byabufuzi n'olwekyo talina beesi kyekisooka ekyokubiri yalina omusaayi omukikuyu yalina omusaayi omumasaayi kati nga kizibu buli kitundu ogamba nti waffe kuba ebyobufuzi bya Kenya olina okuba negyosibuka kati oyo yagondeza Moi emirimu myaka gy'ekyenda gyonna Saitoti wuyo Professor George Saitoti oluvannyuma nno naye yafiira mu kabenje Kenya 2012 ng'okulonda kwa 2013 kubindabinda so mu bufunze awo wasinga okuva obuzibu awasinga okuva embiranyi era wano mu Uganda ekyokulabirako kyoyinza okulaba kya sekandi mu bamyuka ba president abamyuseeko President Museveni ndowooza kati ojja gattako Jessica Alupa aliko sekandi yasinza okuba n'emirembe kubanga ye teyalagako ambition yesukkaawo kyayinza kati abalala bwe baatuula mu ntebe amaanyi ne bageewulira era olaba n'engenda yaabwe bw'olaba engeri Samusoni Kiseka gye yagenda kubanga erinnya lyali ddeni twabeeranga ku radio nga mulinda okwogera kwa Vice President Samusoni Babi Kiseka Specioza bwajja Vice President bamugaseko bwa minisita ayagala abeere ne footprint ku ground ku nkomero ya byonna engenda gye yagenda nayo si ye yali enyuma ennyo kakati Gilbert Bukenya ate ebyo byali bizibu nnyo kubanga ye yatuukako ne mukomera eruzira kakati sekandi bwe yajja era abaana nzijukira ku mutimbagano buli mwezi baagambanga baneeka tubajjukize kati abantu balowooza nti yali tategeera naye yali ategeera nnyo era abagoberera ebyafaayo bya wano osobola n'okuddayo mu Hansard n'otunuulira mu CA omugenzi James Wapahabulo bwe yalinga ayogera ku sekandi Baakabench yamuyitanga speaker wa Baakabench kubanga y'omu ku basajja abaali abagundiivu mu Constituency Assembly abaayolesa obukugu mu kumanya amateeka n'okugabaga n'engeri gye gayinza okutereezebwa kati abamulabye oluvannyuma ng'ali ku bwa sipiika ne ku bwa vice president tebasobola kumanya nti yono sekandi Wapahabulo kuba bwe njogera ku Wapahabulo soogera ku sipiika wa bulijjo njogera ku basipiika ababadde mu kiti ekyabwe kati bw'aba Wapahabulo asobola okuyita speaker of the Backbenchers oba wanjawulo bwe yasomesa ku LDC bw'otuula nabo bakubulira ekitimu eyali
naye bwe yatuula mu office y'obwa vice president n'amanya waagwa n'amanya era yafuna emirembe n'okutuusa kati yeeyagala. tugenda ku mulamu bwe tukomawo tukyalina ensonga nyingi South Africa ate era n'ebyabadde mu G7 tovaawo tukomawo.